Omutende gw'okubiri ogw'empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno. Ttiimu eno okutuuka ku kino yawanuddemu Entalaganya ku ggoolo 2 ku bwereere era egenda kuttuuka Nnyonyi Nyange eyawanuddemu Empeewo ku ggoolo 2 ku 1. Katikkiro w'ekika ky'Embwa Engineer Charles Lwanga yeebazizza abazannyi olw'okulwa n'okufiirawo okuwangula omupiira guno. Ono agamba ekigendererwa kyabwe kyakuwangula ngabo ey'omwaka guno. Abazannyi baffe okuba nti muzannye bulungi twagala ggoolo 3 okweyongera waggulu era nga tageti yaffe ya ngabo. Tusuubira nti engabo y'emipiira gy'ebika bya Buganda Embwa egenda kugyetikka ku luno. Gerald Katamba omuwandiisi w'olukiiko olutegesi olw'empaka zino agamba omutendera oguddako kugenda kuzannyibwa ku Lwokubiri n'Olwokusatu wiiki ejja ku bisaawe okuli Muteesa 2 Memorial Stadium e Wankuluku ekya Kawanda SS, Kabaka Kyabagu e Wakiso ne Buddo SS. Mbakubiriza tukwate obudde, emipiira tukwase obudde era nga emipiira ginaasookawo gibikubere nga gikwatira ddobudde kubanga emipiira egyo mizibu nnyo, tewali amanya anaayitawo anaayitawo ani ataayitewo. Nsaba amaanyi ago agabaddewo, nsaba abavujjirizi bongeremu amaanyi mu mupiira nagwo tugenda guwangula. Tugenda guwangula ku ggoolo za waggulu nnyo. Bantu bakubye ggoolo 2-0 naye abasika tusuubira okuba ggoolo 5 era nabo ku 0. Ate Enjovu eyawanuddemu Enkula ku ggoolo 5-2 egenda kuttunka ne Nakinsige eyakubye Enjobe ku ggoolo 3 ku bwereere. Ate ttiimu y'Obutiko egenda kuttunka n'Amazzi g'Ekisasi. Nkakasa ebika byonna ebika bya Buganda byonna by'amaanyi, naye awangula yoyo aba asinze okweteekateeka obulungi, ate awangula yoyo asinze okukunga abazzukulu ne baddayo ne babeera nga bayimiridde wamu nabo. Ate emipiira emirala nga bagigenda okuba nga gizannyibwa, Enkima egenda kuttuuka n'Endiisa, ate Enkejje egenda kuzannya n'Envuma. Kirangiriddwa nti Uganda egenda kukiikirira omuvuzi omu yekka ow'eggaali z'empaka mu mpaka